mikwano gyange munna abanoopu abawagira Kyagulanyi Ssentamu bannankyukakyuka abawagizi b'NRM abavubuka abatalina bya bufuzi naye ng'oli muvubuka obanga oli muntu ng'owagira byenkola emirimu gyange njagala okwogerako nammwe ku kintu kibeerawo mu bulamu bwa bulijjo. Okusooka njogera nnyo n'abantu naddala abakyagulanyi nze njogera nnyo ku Kyagulanyi kubanga gye mmanyi abantu abalowooza nti koma nnyo kasobola okusolovinga ebintu byonna. Ye wali abantu abalowooza nti bw'otayipinga komenti evuma omuntu egenda kukyusa obukulembeze oba ejje muzeeyo entebe emusuule ku ttaka kuba okomenti nze ng'omuvuma ekivumo eky'obuwemu. Abantu mwenna mwalina ebirooto byammwe mu bulamu naye ebirooto ebyo bwe byagenda biyita mu mitendera gy'okulwanyisibwa ne bitasobola kumalako ne bifiira mu makkati. Njagala nkugereze ku bulamu bwange. Abantu abasinga bagamba nti bankyawa. Amazima gali bwe gati ekyo nkimanyi. Abantu abasinga bakyawa Dr. Tyamale. Abantu abasinga batyo okukyayibwa. Naye njagala nkubuuze omu ku bantu abantu basinga okwagala ye Sseggirinya ali mu kkomera omwaka mulamba. Abamwagala bakoze eki? Kwabo kuliko amusabira tewali. Kwabo kuliko amulambula tewali. Kwabo kuliko gwe bikwatako tekola. Ekyokuyiga abantu ne baba bakwagala. Bakwagala oli mulamu ng'ovudde ewuwo osasudde ennyumba osasudde amasanyalaze tolina kizibu n'eki. Ate ne tujja ku bulamu ng'obwange abantu we banvumira abantu bannuupu banvumye. Amazima gali bwe gati singa ebivumo byali bitta abantu bannuupu banvumye ate abavubuka bannuupu nze nabayiga. Bwe baba bakuvuma bavumira mitendera. Buli lunaku bayiyayo ekintu ekirowooza ati kinaakusuula. Katwala banvuma siriimu kubanga amazima singa kuvuma siriimu akomalamu amaanyi. Bakuba osanga nganze Dr. Tyamale alina standard. Mira eddagala lyo ARVs siriimu ajja kutta kalaba obumwa okozze oweddewo nankubadde balaba kati ndi munene onkozze ngezze empeke ebyo ne babikuvuma. Kati ate mulimu be batiyanga Stella Nyanzi ne Gashumba ojje wegendeza abannuupu tebavuma Gashumba tebavuma Stella Nyanzi kubanga bamanyi ababakonkona Nyanzi ajja bakuba ku luwonzi ne Gashumba ajja kwasa ebyama ebiri munda mu nnuupu principal nga tebumuvuma kubanga abantu bano balina abasindika. Kiki njagala okuleeta nti ne buli kintu kye tutandika luba lutalo. Nze okukyusa obulamu bwange okubwawula ku kibinja ky'abantu abaasamu kwali kusalawo kwange. Okusalawo okwo ne kuleeta abantu ab'obusiru bangi okwawukana ne badda sayidi eri okunvuma nga balowooza nti bananzizaayo. Naye nze nava soka ndi musajja mulokole ate natural ndi wampaka ndi waggume. Bwe mba nkugamba nti ekyo sijja kikola ki. Kati abantu abasinga muti okutandika kubanga abantu bagenda bachallenginga. Abantu abasinga muti okutandika kubanga abannyammwe ne baganda bammwe lwaki bw'oba ogenda ebweru weebuuza ku nnyoko ye teyagenda bweru. Abantu abasinga baalemererwa ne babeera maama wo ogenda mwebuuzaako akunamulemu amaanyi. Kola ekintu kituukirire. Nze Dr. Tyamale mmanyi gye ndaga ne bw'onvuma nga nkolagana ne haamu ne bw'onvuma nga nkolagana nga ndivuga benzi tebindya. Abantu abasinga ojja keera okuwasa bagende batandika okukuba omuwala ne mu bafamire yo bakuba akawala bakavume bakajerege okalekewo. Kumbe mbadde future yo oba omulenzi gw'ofunye omufune bakujerege bagamba oyo omulenzi mwavu biki omusuulewo ogende nabo. Mutuuke emyaka 3 mwenna nga muli bamalaaya temulina basajja nga bazaddemu abaana babalesaawo. Abantu abasinga mulina ideas ennungi naye kubanga mwagala opinion z'abamikwano gyammwe abaalemwa. Kati omuntu afuna obudde okujja n'aweemula ku social media ekisooka aba talina mulimo abeera hopeless. Kati nze omwavu tanvuma. Weeteekemu standard mu bulamu. Beera gavana w'obulamu bwo. Beera accountable ku bulamu bwo. Be with responsibility. The word responsibility means response. You respond. Be responsive to challenges and problems, constraints and obstacles in your way. Because buli muntu alina ekkubo lye. Nze ekkubo lyange lya media. Nze mmanyi lwaki mpaana Museveni ne bw'aba akoze ensobi. Nze mmanyi. Kati wali mbwefubutuka eri okuba yali Kyagulanyi nnyo ejjempe mule. Emimwe emimyufu njirina ndi mumpi ebitege nabyo nkola ntya atandikirawo kyekipya kiwemulo kyogenda okumpemula kyesirabangako oba kyesibirina. Ebimu mbirina ebimu nalimbira byeko byesira nalimbira byeko. Kati kipya ki
abantu abasinga mugudde mu katego ka mikwano gyammwe kubanga gweoyagala okole buli kimu ng'omaze funa approve kuba ku mikwano gy'abanaku. Batunula abantu banjuya abaana ba Nuupu nga banvumye, abaana ba Nuupu abavuma, olaba ne full figure atyo okumuvuma, ne nonani penge atyo okumuvuma. Nze sitya kungwaza omwavu tanvuma, nze mpozi hamu nga nvumye oba sudiru niye kubulya muganda wange ne yiye ebivumo biwemule kubanga manyi tojja kuntuka okunkola bulabe, toza kuntuukirira. Kati kyolina okukola kwe kunvuma vuma, Museveni muvume, Muhoozi muvume, osigale nga bw'oli. Naye mwenna abalina bye mwagadde okutandikawo mu bulamu, tomala googera ky'ogenda kutandika. Abantu balogo, abantu banafu, abantu ba wanayinki, bo balaba ky'ogenda okukola tebakisobola nga bakulemesa. Kati oli ku bukedde ku BBS bagoba banjogera kuba bamanyi nti byenkola birimu amakulu.